The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Mighty News Updates, ladies and gentlemen. Welcome to this edition of the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karuhanga. It's just 6 minutes past 8 a.m. We always here every day, every weekday, starting from 8 to 10 a.m. We try to, help you break down having a conversation with what is happening or being in link with what is happening in the country. A lot continues to happen in the political scene, in the economic scene, in the social scene. We have a lot of news that is going on in the country. But ladies and gentlemen, welcome and welcome aboard. My name is Edgar Matthew Karuhanga, and on behalf of Digitalk TV, I would love to thank you for always watching us each and every day. And of course, I would love to welcome you yet again to another insightful episode. Now, today we expect to have a gentleman who is from the FONASA, the head of the FONASA that is in the Eastern region. His name is Mr. Haruna Yahaya. This gentleman is one of those people that you can say have contributed to where Uganda is today. This gentleman is one of the core members of the FONASA. You remember the FONASA is that entity that has come to be changing and metamorphosing into what you may call this government today, because President Museveni had his links in FONASA. These are the foot soldiers he had in the 60s that he was trying to advocate for the change that was happening in the country, or for a change in Uganda at the time. So some of these gentlemen have actually gone through a series of situations, activities, and you may you may think that they are not part of the bigger question. So today we want to hear in from them. So Mr. Mukasa is going to be here with me
and we're going to be having an insightful conversation about where Uganda is going and of course how better can Uganda be made. So please do tune in because he's already on his way and he should be here anytime from now in order for us to have a very insightful and good discussion therein. Now, on behalf of Digitalk TV again, I would love to send my sincere appreciations to those people who are in the global community who always watch us. We have friends who watch us in the Middle East. Those are states like Abu Dhabi, Dubai, Bahrain, among others. We have people who are watching us from Europe, especially in the United Kingdom. Thank you so much for watching. I have people who are watching us from as far as Canada. And of course, let me mention Mr. Robin Q. That gentleman is always watching us live from Montreal, Canada. So thank you so much, sir, for always watching us. To the United States, we have a few people there. Thank you so much for watching, Mr. Kamoga Franklin and your team there. You do a very tremendous job. And of course, from Canada as well. Thank you so much for watching, David. It's always a privilege. So I wanted to just highlight on those people who are trying to make a tremendous job in making Uganda, making sure that Digitalk stays afloat and of course continues to serve you. And we pledge that we are going to continue serving you as a media house right here in Uganda. Okay, for the benefit of our Luganda audience, njagala kubanirizaako ku show yaffe Nenganzi The Mighty Drive ebeera lunaku lwa Monday paka ku lunaku olwokutaano tutandika ku saa 2 paka ku saa 4 era tubeera wano nga tunyumyamu emboozi nammwe nga tusuubira nti emboozi zino zetugenda okunyumya wano zisobola okuyamba okukola okusalawo okulungamiziddwa obulungi ennyo ate nga kugenda kubanga kusobola okubanga kuyamba si kuleeta negative change oba enkyukakyuka etali nnungi naye twagala nti buli woofuna amawulire wano osobola okubanga okola okusalawo okunaaleeta enkyukakyuka enaakulaakulanya eggwanga lyaffe lino erya Uganda. Amawulire nina mangi munzikirize tandikireko wali mu kooti y'abannamagye era ebaddewosa abamu ku ba members ba National Unity Platform abamu ku bantu abali mu kibiina kino ekya National Unity Platform abakwatibwa emabega kaawo yavuddeyo era newakanya oba netawa abawagizi ba NUP bail. Bano no bateekabwako emisango egy'enjawulo omwali okubanga abambala engoye zitalina kubeera zaabwe oba engoye ez'abannamagye kyewaliise military fatigue mu lulimi Olungereza. Bano babateekako emisango gino era ndowooza okuva mu mwaka gwa 20 nga anaatera okuggwa paka kati abasinga babadde bakyali mabega mitayimbwa nga bagezaako okubanga bawera ennemba n'emisango gino. So bano nno olunaku lweggulo bateekeddwa wali mu kooti ne babagamba nti bagenda kubanga babawa okweyimirira oba bail. Ng'ensonga gye basinziddeko okubanga babeesingirako obutabawa bail y'ensonga nti tebalina permanent places of abode oba residences oba tebalina wankalakkalira we basobola kubanga basangibwa. Kooti eno era yayimiridde kukakwakulizaako negamba because tebalina permanent areas of abode tebagenda kubanga basobola okubawa bail mu mbeera eyo. Naye bo abawagizi ba National Unity Platform bavuddeyo ne bagamba tebagenda kwegayira oba kusaba Museveni okubanga abata. Mu lulimi Olungereza bagambye we won't beg for President Museveni for our freedom. We won't beg President Museveni for our freedom. Kyegambye bayogedde tebagenda kubanga basaba President Yoweri Museveni kubanga abayamba kwabo balowooza nti nno lino ddembe lyabwe bange nga bannayuganda era nga bagamba emisango egibateekebwako misango mijweteke era emisango tegiriiko obukakafu bwonna. Yo NUP era yavuddeyo ng'eyita mu Secretary General wayo Luongoya Louis David ng'agamba nti ye n'abantu be bakyali nga bali bagumu, they are still steadfast, bakyakkiriza mu nsonga ze basoosowaza era bagamba bo whatever the court is trying to do bo bakiraba mbuno kintu tekiri from a good place naye balaba nti n'ensonga bagifudde ya byabufuzi rather than ensonga y'obuntu. So mu mbeera bwetyo naye nga jjukira minisita waffe gwe tulina omujja owa gender naddala specifically abavubuka n'abaana omwami Balaam Barugahare yavaayo naddala nga bakamukwasa obuvunaanyizibwa buno obw'okubeera ng'akulembera ministry eyo n'agamba ensonga gy'agenda okusinga okusoosowaza y'ensonga y'okureleasinga oba okuta
abo abaali bakwatibwa naddala abawagizi ba National Unity Platform. Kino nno yakyogerako ng'ali mu kulayira era azeemu ng'akyogera enfunda eziwera. Twalabako President Museveni ng'amugamba amufundeyo ku mannya ag'abantu amufunyeyo amannya g'abantu abo abakwatibwa ajja kusobola okuba nga balaba engeri gye babataamu. Era President Museveni yateekawo akakwakkulizo nti waabanga omuntu oyo teyakwatibwa musango gwa kutta ajja kusobola okuba nga ateebwa, naye waabanga yaliko omusango gw'okuba nga atwala obulamu bw'omuntu ekitegeeza ajja kuba tajja kuteebwa mu mbeera eyo. So ebya NUP bikyaliwo ebityo, katusuubire banaasobola okuba nga bakyusa embeera eno. Emabegako awo ndowooza sabbiiti ng'emu n'obutawera, Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze we NUP yaliko wali mu komera ekitala ng'agezaako okuba nga alaba abantu baabwe, wadde nga yakakasa nti tebamukkiriza kubanga alaba abo abantu be aba National Unity Platform. Naye tujja kuba nga tukubuulira engeri gye binaaba bitambulamu wano ku Digitalk TV. Eyo saidi ze Kamuli mu district ye Kamuli mu Busoga region wavuddeyo nno amawulire ageewuunyisa. Waliyo kapo eyasse gwe waliise nga kizibwe waabwe, kizibwe abeera cousin nephew alinga mwana waabwe oba omwana wa muganda waabwe abaamusse ng'ono nno ensonga emutisa ya nsonga egamba nti ye musika w'ebintu. Ndowooza olaba we tutuuse ng'abantu naddala ku bintu by'enfuna. So bano basse omwana era poliisi yatandise dda okuba nga enoonyereza. Poliisi egamba yamaze dda okuba nga ebakwata bano bagenda kuba nga babitebya lwaki omwana w'abendi oba omwana w'eggwanga baamusse lwa bintu mu mbeera eyo. Waliwo akalwadde nakabadde katambula ensangi zino, akalwadde k'amaaso amamyufu kye waliise red eyes mu lulimi Olungereza. Red eyes kye kirwadde ekijja ne kikwata amaaso go gano oba emmunyeyo n'ekyuka ebadde eriiso eribadde erya white bulungi ne lifuuka emmyufu. Kano nno akalwadde kali highly contagious and highly spread and highly infectious mu mbeera nti katambula mangu mangu, katambulira mu surfaces, katambulira mu kwata ebintu ebirwaliddwa omwo ate n'omala n'okwata emikono gino oba engalo zino oziteeka mu maaso. Kwegamba kye kirwadde ekiri highly infectious. Report kye twafunye mu sabbiiti 3 zokka baakafuna abantu 705 abakakwatibwa ekirwadde kino ekya red eyes. Poliisi esabye oba n'abantu ab'ebyobu health naddala abantu abo abali mu mbeera ey'ebyobulamu abasabye nti bannayuganda babeere highly cautious. Oba osobola okuba nga onaaba engalo zo amangu oba as often as you can kikole okuba nga weetangira akalwadde kano. Katambula nnyo ate kali mu areas one before muli abantu abangi oba omugotteko, era tukalabye nnyo nga katambulira mu bifo ng'amasomero, mu bifo ng'amakomera akabadde so prevalent mu bifo ebityo. So kali highly contagious. Ojja kwetaagibwa gwe nga munnayuganda okuba nga weetegeka oba nga oweeyamba oleme kuba nga obeera on the wrong side of this particular condition. So bannange tubeere beegendereza nnyo. Ekirwadde ekya red eyes kiri kumpi buli wamu. Ziri 17 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Nze Edgar Matthew Karuhanga okuba nga nkuweereza wano. Tugendeko wali mu kisinde oba nkiyite kisinde ekya PLU, Patriotic League Uganda. Ekisinde kino ekyatandikibwako omwami Muhoozi Kainerugaba ennaku zino oba ensangi zino ye CDF omujja gwe tulina wano. Muhoozi ono ne banne bakozeemu enkyukakyuka mu kisinde kino. Enkyukakyuka zino nga bayita mwogezi waabwe Andrew Mwenda munnamawulire era yaliko era omunnamawulire Nakinku yavuddeyo olunaku lw'eggulo wali Entebbe n'akakasa nti waliwo enkyukakyuka ze bakoze mu kisinde kino. Besisi y'enkyukakyuka zino yakubanga nti omukulembeze waabwe Muhoozi Kainerugaba yafuuka CDF oba commanding amagye gonna ag'eggwanga. Oluvannyuma lw'okuba nga afuuse CDF aba takyasobola kuba nga yeetaba mu mirimu egya bulijjo egy'okuba nga emirimu egiri active egya PLU. So because of this omwami bamuggyeko obuvunaanyizibwa buno oba obuvunaanyizibwa babukyusizaamu okuba nga basobola okuleeta enkyukakyuka mu kibiina kino. Bwe twogerera
nga abadde vice president era yagenda osigala yabadde vice chairperson, in fact bamufudde vice chairperson omwami Toyota muganda wa president Yoweri Kaguta Museveni, bamuyita Michael Wagira Kaguta oba gumumanyi nga Toyota, bamufudde vice chairperson w'ekisinde kino ate nga kati acting chairperson because Muhoozi Kainerugaba taliiwo mu kifaananyi. So yoyo Mr. Michael Wagira Kaguta oyo nno ye mujja ye mukulembeze omujja ow'ekisinde kino. Era enkyukakyuka endala baleeseewo omwami gwe bayita Andrew Kabanda nga ye mubaka wa Kasambia, yavuddeyo olunaku lw'eggulo ne bamukakasa nti kati yagenda okubeera secretary general wa ekisinde kino, so yagenda okubeera omu ku bakulembeze ab'amaanyi naddala mu kisinde ekyo. Ekisinde kyaleeseewo n'enkyukakyuka empya. Munnamateeka omukuukutiivu era ono munnamateeka ye ayingiranga mu musango gwo otandikirangawo mangu gakaba kubanga tatera nnyo kuluuzinga misango. City lawyer Edwin Karugire ng'ate ye first osomuyita first muko oba yebba wamu ku baana ba president Yoweri Kaguta Museveni, yebba wa Natasha. So mu mbeera eyo omwami ono council Edwin Karugire yagenda okuba nga akulembera ebyamateeka ebigenda mu maaso mu kisinde kino oba ekibiina kino ekyabwe. Then mawulire amala ge tulinako wano, omukyala Lilian Abe yagenda okuba nga ye vice chairperson wa kisinde kya PLU naddala wali mu mambuka ga Uganda, era asigaddeyo ye Michael Mawanda. Michael Mawanda bamuwadde omulimu gw'okuba nga yakulembera mobilization mu kisinde kino. Michael Mawanda batamumanyi ye mubaka wa Igara East, member of parliament mu mbeera eyo. Ye Andrew Mwenda asigaddewo ng'omwogezi ow'ekisinde kino, era katulinde tulabe engeri gye binaaba bitambulamu naddala ku nkyukakyuka zino ezakoleddwa mu kisinde ekya PLU. Ekisinde kino ekya PLU nkugambye kye kisinde ekibadde kisoosowaza omwana w'omukulembeze w'eggwanga, omwana Muhoozi Kainerugaba, nga bagezaako okuba nga bamusoosowaza asigale abajje nga president w'eggwanga lino mu maaso awo. Amawulire amalala ge nninawo wano ge mawulire g'ababodaboda, abavuzi ba bodaboda naddala wali mu Mbarara City abagenze ku city council offices nga bawakanya engeri abakulembeze baabwe gye balondebwamu. Bano nno bagamba nti enkozesa ya electoral college tejja kubanga ebakolera, bo balowooza nti buli muvuzi wa boda alina okuba nga akasitinga akalulu ke. Abatamanyi electoral college yenkola nga okusala oba decision ekolebwa abantu ababeera waggulu oba abantu ab'olubatu nga basalirawo abawansi. So eno enkola ebadde ekolebwa nnyo wali mu Mbarara City, naye abavuzi ba boda abeeyo bavuddeyo ne bawakanya ne bagamba bino tebigenda kubanga bibakolera mu mbeera eyo. In fact ne Hoima eyo wabaddeyo okwekalakaasa okulala oba demonstration endala nga abantu bawakanya engeri gye babajja ku ttaka, nga bawakanya court order yali ebajja ku ttaka naddala mu Buliisa district awo mu Hoima. So ennaku zino ndowooza buli kimu bannayuganda bakirabanga kyakubanga twekalakaasa oba nga tudemonstratinga. Batandika ababeera enguudo ne beekalakaasa, intern doctors beekalakaasizza, traders beekalakaasizza, abehoima babano bali mu kwekalakaasa, kwegamba buli wamu Embarara kwekalakaasa. Why is it that these days are the only solution to finding problems here? The only solution to the problems here is really demonstration and these things. I don't know what to say. Are the people just conscious or politically active? What is it that everyone literally is trying their level best okubeeranga ahulirwa ate nga ahulirwa through demonstrations? Is it that okukozesa peaceful means tebisobola kukkirizibwa oba tujja kulaba bannange. Munzikirize enkomaawo ku eddakiika zino ziri 23 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Nze Edgar Matthew Karuhanga nabagambye olunaku olwaleero tusuubira omwami Mukasa Yahaya, omwami ono wa Fronasa oba yakulembera Fronasa wali mu Eastern Region, agenda kubeera wano naffe tunyumyemu naye paka ssaawa 4
eza Kalasa Mayanzi. Nze Edgar Matthew Karuhanga, let's go for a short commercial break. This is Digitalk TV.